This is Ground Media UG. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obula mutata. Mulamu ndi ize jende chali mulamu. Okay. Soke tuogere ndoza tokere ku point engeri taina budde. Ndakulumba yo kyekiri wano kuno. Olunaku lwa leero tulina olukungaana lw'abavubuka okuva mu bitundu eby'enjawulo byonna by'eggwanga. So bazze basinkane bafune obubaka obubazaamu amaanyi n'okubeera nga beebuusa ku bigenda mu maaso, babeere nga beetaba mu bintu ebigenda mu maaso naddala ebyobufuzi kubanga bibakwatako ng'eggwanga ate nga ensi eno si yaabwe ng'abantu abalala. Obadde ku stage awo n'ogamba nti gwe coordinator w'abayimbi obadde otegeeza mu National Unity Platform tulinamu department ya Arts, Culture na Entertainment. So nkulira that department ekwatagana ku bannabitone. Naye tulaba ennaku zino tulaba nti nno abayimbi ennaku zino beegasse okuba nti bakola federation okutwala music industry maaso. Naye mwenna abanno tewali n'omu gwe twalabye ate nga muli bayimbi. Tetwafuna bubaka bonna bonna. Ebigenda maaso tubiraba bulabi ng'abantu abalala nga bannayuganda abalala abanyigirizibwa. So tubirengera bulengezi. Batubagamba nti ekibiina kiri open mwenna mujja abaagala. Naye tewali n'omu. Nubian oli muyimbi, His Excellency muyimbi, Miki Wine muyimbi. Naye mwenna abagwa mu platform eno ya NUP teri n'omu alabikako. Kintu mwakidduseemu oba? Tetwagala tukweke kino ekintu ekigenda mu maaso. Bali mu kkunga bayimbi basobole okulwanisa Kyagulanyi. Abayimbi babakunga kino kiriwo kusirisa na kugula bayimbi bano. Era ekibaleese okuŋŋaana wamu si nti n'okubanga bakwatagana. Bakwataganye kubanga waliwo sente ze basuubira okugabana. So kino kyonna kyonna ekigenda maaso kikwata ku bya sente. Tekiri ku bya mbusimanya bagala kutereeza oba kuteekawo nkolagana n'abayimbi. Already wabaddewo zi association eziri set ezirimu bammemba abo. So federation ebeera erina kuleeta associations zonna ne zikolagana. Naye federation eyimiridde ku lwayo tena association gy'embracinze. So kiraga nti agenda yakyo yonna eri about okusirisa abayimbi. Era ndowooza walaba n'obubaka bwe baateekayo nti gavumenti etukuume naffe tusobole ogikuuma. Ffe tetulina kuuma gavumenti eno, tulina kubanga tulabisa byonna ebigenda mu maaso kubanga ffe tuli mirrors, reflectinga ebyo ebigenda mu maaso. Tetulina buyinza bukuumira bantu banyigiriza bannayuganda mu buyinza. So kiba kikyamu agenda yonna ya federation eri ku bya sente na kusirisa abantu bano kwogera kituufu. Okusinziira ku bantu abaliyo mu federation bagamba nti bo bali mu kulwana kufuna copyright law. Era buli muyimbi yandibadde yeetaba mu kintu kino. Naye bagamba nti baagala kulwanyisa Kyagulanyi. Awo tetutegeera bulungi. Tebali mu kulwanyisa Kyagulanyi eka. Naye buli woosirika nga waliwo okunyigirizibwa okugenda maaso obeera nga wagidde oyo anyigiriza abantu. So bali mbasasula kusirika kubanga bamanyi amaanyi omuyimbi gasobola okubeera nago ne following gyalina. So kino tekiri just about Kyagulanyi, kiri about bannayuganda. Bannayuganda abayimbi babaliddemu olukwe kye mulina okumanya. Kyakikuleetera okulowooza nti nno bali mu kugulira bayimbi kusirika mu mbeera bweti? Bandibadde balina emitendera gye bayitamu okukola kino. Naye lukuŋŋaana kiro ogendamu nga buli woovayo bakuwayo $5,000,000 oba 2. So ogenda okulaba nti kibaleeta okuŋŋaana sente. Ate neogamba nti ekya copyright tulina omubaka Dr. Hildaman bamuwa olukusa asobole okulaba nga developinga copyright law. Era asobola okukunga abantu abo ne bawaayo ebirowoozo byabwe ekintu kye yakolako. So ndowooza twandiise mu avenues entuufu okulaba nga tulwanirira rights zaffe tezigenda kubeera mu bayimbi kuŋŋaana kugabana sente. Naye tusobola okukozesa parliament. Tituli ba mukisa, tulinayo bannabitone, tulinayo Dr. Hildaman, tulinayo Jofule Lutaya, tulinayo Kayemba Solo oyo apromotinga emipiira babani okitegeera.
titulinayo abantu abaturepresentinga so nabo baba involving mu kintu kino we kibanga ddala kiri mu mwoyo omulungi. But Nubian association nazo zibaddewo obuma ebaddewo era still mwenna mwali temukyetabaamu. Twebuuza nti mwe muli ku side ndala ya music oba ekintu mukiteeka political. Basalawo bagambe nti no waliwo enjawulo mu bulamu bwa bulijjo ne politics. Ffe tuli bantu ba bulijjo twogera ebyo abantu abalala bye bayitamu so bwe babeera nga tebatuyise tetugenda kwekaka mu bintu ebyo nti tetusobola kwekaka mu bintu ffe tujja sigala nga tuyimiridde ne bannayuganda kubanga bannayuganda be bafuula abayimbi ab'amaanyi tibana abawagizi boolaba abanyigirizibwa akwata akasente ke n'asonda n'agamba ngenda mu kivulo oba ngenda ono ye muyimbi wange bebo betuyimiridde nabo. Industry egenda kulaakulana etya nga mweyawulamu ebiwayi ekya NRM ate NUP gavumenti esazeewo kola ekyo yo gavumenti efunamu buli weebeera nga eyawula abantu nti one of the tools gavumenti gyekozesa okwekuumira mu buyinza kwawula abantu so kino kye baliko bali mu kwawula abayimbi era mu kaseera akatono mujja kulaba nga balwanagana kubanga ekintu tekiri mu mwoyo mutuufu. Kiba kitegeeza nti gavumenti okuleeta ssente zino neziwa abantu abayimbi eri mu kubaawulamu bantu bano. Mwe temwagala ssente? Tetusobola kubanga twagala ssente z'Womusolo tetusobola kuzaagala ezo ssente nzaagala kasabagula eddwaliro kasabagula eddagala ne baliteeka mu ddwaliro ezo ssente nzaagala bakole enguudo zino ezonoonesa okufa obufe ssente ezo nzaagala baziteeke mu byenjigiriza nzaagala bacreatinga emirimu naye saagala kwata ezo ssente z'Womusolo bazimpe nziteeke mu nsawo yange mbeera mugagga ensi yange webeera ngagga mbeera mugagga kasantambulira ku nguudo ennungi mbeera mugagga kasangenda mu ddwaliro nga newembeera nga tebammanyi nga basobola okunfaako nga basobola okumpa eddagala ekyo kyekinfuula omugagga so ssente bazikozesa okugaggawaza bannayuganda tetuzeetaaga. Bwe twogera ku saidi yammwe nga NUP n'abayimbi mwali mwasirikamuko nga mwadda mu politics naye ennaku zino tulaba mutuwa akayimba kamu ku kamu egwe ne His Excellency Bobby Kyagulanyi tugambe nti kati mwakomyewo because mwali musirikamu mugenda muka break kwe mudda tetulina break we didn't take music holidays tetuvangawo era effeffe abo beffe titukola ebintu mu time yaffe naye tuba tutambula n'ebyo ebigenda mu maaso nga we nakugaye nti no we are mirrors of the society so time wetuuka nga tulina okulabisa kyetukola ekyo era anytime tuba tusobola osuulayo era awo wenyini nyino wali n'ogamba abayimbi abatali papo abatali waneeno tugambe mbu bebamu kuba abavuddemu ne balyamu bannamwala olukwe si kyentegeeza ntegeeza abo abasalawo okukuumira regime eno mbukulembeze regime eno enyigiriza abantu baba batuliddemu olukwe abo abasalawo okudifendinga regime enfu baba batuliddemu olukwe kubanga mwalaali n'omwana omutakiraba nti eno gavumenti byekola si byerina okukola obulamu bwetuwa si bwe tulina okuyitamu ensi yaffe engagga twandibadde nga tugisavinga much better so omuyimbi asalawo n'agaa nti kati nze ndi wa regime aba asazeewo okusaidinga n'oyanyigiriza munnayuganda so si buli muyimbi waliwo abayimbi of course abatya abatasobola kujja ne bagira naffe osobola okubategeera naye ate oli asalawo n'agaa nti kati ze bintu mbiraba bwe nti okusinziira ku kitambula abayimbi abamu abeegasse okuba nti bagenze mu federation abamu bali eno bagamba nti balwanira main cause emu naye endongo erabika ng'etwaliddwa bannakyemalira bannakyeyagiriza nga olaba ba promoters ba event organizers eringa abantu abo balinga abajjamu endongo mu ngalo bajeddize because of recently twalaba bateekako n'emisolo ku bayimbi abaga Nubian litaleta abantu wa mitwala abiri ekintu kino lwaki temukwataganye bukwataganye ne musooka ne mulwana ki kyekyo kye nagambye mu bino byonna regime yefunamu buli we tubanga tukubagana nga tetukwatagana kyekyo gavumenti kyekola ejja bikola tujja kubagana tujja kwawukana ab'eŋŋanda
endaba ekyawe naye yo ng'ekola kimu kwekuumira mu bukulembeze. Ndowooza ebbanga ly'omaze mu music industry eno olowooza Kenzo yandibadde mutuufu okubeera okwogerako ki? Akakiiko na byonna byonna ebigenda mu maaso nakugambye tusooke tutunuulire omwoyo biri mu mwoyo ki what spirit okitegeera agenda eri ki then tutandike okugamba okay ono agwana okubeera kino ono agwana okubeera kiri naye spirit webeera nga nkyamu ddayo osome statement gye baafulumya oba Kenzo gye yafulumya gavumenti etukuume naffe tugikuume. Gavumenti yeruwa ye Museveni n'abantu be obakuume okukola ki obatunda eri abantu obajubise nti bakabi okitegeera gavumenti enakola kituufu gwe omuyimbi olina kulaga ebyo bigenda mu maaso. Omuyimbi Katonda abakuwadde omukisa toyawukana n'abantu balala kubanga emotoka weekukuba nofuna akabenje eyo gye batakumanyi bajja kukwata bakusuule kabangali bakusuule ku sementi w'eddwaliro nga tewaliwo ddagala. So ffe tulwanirira ekyo ekigenda okugasa Munnayuganda yenna nga teyeetaaga kuba walinnya teyeetaaga kuba nga amanyikiddwa naye okuba nti ye muntu nga asobola okuweebwa ekitiibwa mu nsi ye. Ekirala ekisemba mugezi mukolo kikola bafuuka bano ekyawaliyo federation bagenda kukola